Kale kati njagala tutunule twebuuze, is it okay kyandisaanye ffe okwewola debt oba giyite looni, okulya looni mbu tugende tutandika okulunda enkoko oba bizinesi, kyandigwanidde okwewola ng'otandika butandisi gwe nga beginner okugenda okwewola otandikewo olunda enkoko. Kakati debt kyeki? Debt kitegeeza ogenda ne weewola, you borrow money and pay back with some interest. Yes, kibayita ebbanja oba okulya looni. Ogenda mu banka ne weewola omufimbi, naye omufimbi guno gwe tuyita guno omufimbi gwe weeweze baguyita principal money. Omufimbi guno gujjirako kye tuyita interest. Eno interest ebeera mu percentage, 15%, 20%, kuba banka ze Uganda these are scammers, babbi, percentage yawe ebeera waggulu, meaning these are scammers. Kakati bwogenda ne weewola sente, the principal amount olina okuzzaayo principal. Kati bwe mba neewoze $2,000,000 oyinza okwesanga bampadde emyaka 2 to clear that debt. Within 2 years ogenda okibalamu ng'ogenda kumaliriza osasudde $3,500,000, meaning mbakoledde $15,000,000. $15,000,000 singa mbadde nzitadde mu bizinesi yange zandindrivinze kinene nnyo, kati abasinga mutabalizaawo. Lwaki muto okutandika n'ekitono kye mulina, naye singa otandika n'ekitono ky'olina n'ogumiikiriza n'ozimba capital wo, okitegeera capital wo n'omuzimba mpola mpola, kubanga abasinga kye mukola mwagala okulya enjovu, eating elephant. You want to eat an elephant with small capital oba with small mouth. Oyagala okulya enjovu, naye enjovu bagirya batya? Enjovu bagirya mu pieces. Wenjogera ku njovu sitegeeza nti ogenda lya njovu. No, these are just money terms tuzikozesa. Eating an elephant, okitegeera nga twogera ku kituyita business. Ti business plan yo gy'olina nene, naye capital wo mutono. Kati ki kyenkola? Business plan yange webanga yenkana ng'enjovu ate nga capital wange mutono, ki kyenkola? Sigenda kutya, sijja kutya. Ngenda kuba ng'empologoma, lion. Empologoma bagikola nga tetya kisolo kyonna. Era empologoma weeraba enjovu ekijja mu mind yaayo, ngenda kugimalawo ntya. Teeraliikira nti empologoma egenda kunzita. No, kubanga yo tebagiteekamu kali kantu yo balinayo kugirya oba balina ogigoba. No, yo bagiconnectinga ng'ekimanyi yeeyina okulya ensolo endala, yeeyina okuzirya. Okitegeera kali terya, ebeera buleevu. Okitegeera olina okuba ne lion heart nga bw'olaba empologoma totya, abasinga mutya. Kubanga bakugamba mutera okujja mu inbox zaffe ne mutubuuza sente wano mba ntandika na sente mmeka biki, bw'omugamba n'atya. Nedda, be a lion, be with a lion heart. Totya, abeera n'omutima gw'empologoma. Bwe nkuwa budget nga ya njovu, kati tandika okwebuuza ngenda girya ntya enjovu eno. Kitegeeza ngenda girya mu butundutundu, sijja kupapa kugirya lumu, sijja gimalawo. Okitegeera ejja kundakira. Kati ngenda girya mu butundutundu in bits. Okitegeera kati mwe abasinga budget yo ya njovu ka capital ko katono. Okitegeera budget ya $3,500,000 oyinawo zero cash. Okitegeera ho $5,000,000, $5 million. Kati ki kyokola? Mwokwata akabina ko ng'ogenda mu banka ng'oteekayo ekyapa kyo nga bakuwola ssente. Okitegeera yagala tandika business. Remember you are beginner, teri akumanyi. Kakati bojja okutandika business. Kakati kyenjagala tusooke twebuuze, kiki ekireetera abantu okwewola? Causes, kubanga toyinza kutegeera problem area. Toyinza kufuna solution ku kintu nga totegedde problem area. Causes ze zituleetera okutegeera problem area, obuzibuliwa. Katulina okwebuuza lwaki abantu beewola. Ki ekibaleetera okwewola? Okitegeera oyagala kutandikawo business yo, naye ki ekikuleetera okwewola? Ekisooka, problem area esooka. Number 1,
oyina kye tuyita bad money habits. Eyo yesooka. Abantu balina money habits embi. Kiki entegeeza? Bw'oba obadde okola ebbanga lyonna ly'obadde okola, oba okolera oba ofuna 15 olunaku oba mutwalo whatever, saagala kumanya. Obadde okola teri atakola ku ffenna, era teri atafuna ssente ne bw'ofuna 10 olunaku. Meaning ffenna tufuna. Nabagamba what matters is not how much you earn. Ekyo abantu kyabalema okutegeera. Kubanga oli wagamba naye nze nfuna obusente butono era tonsuubira kuba mukwano. It does not matter how much you earn. What matters is how much you save. Kati woba olina bad money habits, okitegeera? Kitegeeza gwalina bad money habits ate gwayagala ogende weewole ssente z'abalala, other people's money. Kaakati woba ofeyirinze to save your own money, ng'ofeyirinze ssente z'okuzihandolinga nga zikusinga amagezi, kubanga oba tosobola savinga ssente, kitegeeza ssente yiyo ngezi okusinga, it is very smart than you. Ofeyirinze ozisavinga, meaning you save after spending. Osooka kuspendinga, you don't pay yourself first. Twayogera ku display. Pay yourself first. Sooka weesasule. Kati bwe kiba kikulemye, kitegeeza olina bad money habits. Emizeejo emibi egya ssente tusobola kuhandolinga ssente tusobola beera mu ngalo zo. You cannot save it. Kubanga we save for investment. Kati otuusa okuinvestinga, you don't have anything on your account. Kitegeeza ki? Ojja genda mu banka weewole mbubakwe other people's money. Kati olowooza nti zino ssente z'abalala z'ogenda okukozesa mbu ogaggawale. Nkubuulira 95% if not 99% you cannot succeed with a loan. Tosobola kusucceedinga. Mutu awo ne mulyoka mugamba loan banaye ya bisiraani, tebawola ssente ya banka. No, loan si ya bisiraani. Gwaliko ekizibu, gwe kizibu. Okitegeera? Kubanga bambazeewola ne bazifunamu. Kubanga bamanyi ekyokukola. Kati gwe tomanyi na kuhandolinga ssente zo zaakulema. Olowooza nti ojja kuhandolinga ez'abalala ze weewoze. Impossible. Kaakati abantu bakola batya? Omuntu kugambye atandika ne budget ye ya milioni 3 talinaako yadde 10 n'agenda mu banka. Kati ono omuntu agenze mu banka alinga omuntu gw'otadde mu kinnya. Okitegeera? Ono omuntu ali mu kinnya talina yadde 10. He's in a pit. Kaakati bw'agenda mu banka afune looni, omuntu ono bamuwadde 10,000. Omuntu ono yeetaaga ki? Yeetaaga ddala. Kati ali mu kinnya wakati ate bamuwadde 10,000 ye looni. Kitegeeza agenda kwongera kusima deep from to the bottom. Yennyikire ddala. Omuntu ono afiire mu kinnya. Tomuyambye gwe okumuwa looni. Okitegeera? Kyova banka ezitegeera tezitera kuwa bantu ba beginner looni. No. Ekimanyi egenda kukulemerera because they know what to call. You know the rules governing money. They know how money works. Bamanyi ssente zikola zitya. Era kubuuza munalabaawo nga fena kiddako. N'amanya nti ono beginner era bigenda mulema ssente agenda zisasula. Tebajja kuwa looni. They either advise you okutwala ssente ntono ddala. Ozoyagala milioni 3 bagamba yes olina ebintu ebivamu ebiriwaze naddala nga si babbi kuba banka ezisinga tezaagala kutwala bintu by'abantu. Kujja kuba manerenda. Banka ezitegeera tezitwala bintu by'abantu. Kujja kuba manerenda. Kubeera ekimanyi ne bwe bitu tezigenda bitunda gyejezaayo kati zisigadde zibazizo. Bw'oteeka ennyumba yo katale nga tugambe weewola milioni 5 ne zikulema banka ejja gitunda milioni 5. Kati tebe tefuna. Kati kyekola ekugamba tukwadde omukisa weetundira enju yo for tuwe zaffe. As simple as that. So tebaagala twala bintu by'abantu. Kubanga era ne bwe mutunzi ogenda bbawaako milioni 5. That is the fact. Kati batekola. Singa ebadde ekola nti n'ekitwalira ddala yo n'etunda ssente zeyagala. Kyova nti yo tetwala bintu by'abantu. Era banka abantu ssente bwe zikulema ziba zikulema ebibyo. Banka eba tebiriimu. Okitegeera? Kati mwe abasinga bwe mulowooza banka nzibi. No! Eba ekulemye. Kubanga yeekuwa chance okwetunda. Leeta omuguzi agule ssente zonna zaagula ffe tuweeko zaffe esigadde zibazizo. As simple as that. Naye manerenda bo baba babbi kuba yakimanyi property yagitutte yajja kutunda ssente z'ayagala. That is the difference. Bad money habits. Tomanyi kuhandolinga ssente zo zikulemye okusavinga. Either you do what we call under saving. Tomanyi kusavinga. Ekirala overspending. Ekirala poor planning. Ebyo bintu bisatu 1 2 3 4 bina
bibireetera abantu okugenda okwewola. Singa obeera binene ebintu obirwanyeeko tojja kugenda kwewola. You will not go for a run. Okitegeera? So kitegeeza ki? Olina okusooka nga tonna bagenda kwewola. Sooka okole kye tuyita planning, good planning. Nti singa ebbanja lino linnema okusasula ngenda kukola ntya? Okitegeera? Kitegeeza ki? Omuntu yekka eyeewola yo yalina other ventures ezireeta ssente. Ono muwulira, ono nsolo mutegeera ng'alina other income generating projects. Bino tatunulidde wamu wokka. Kati kyova ndina okwewola tugamba kutera bba kwa bagagga. Lwaki? Omugagga alinako percentage ennene. Olina okuba ng'olinako the biggest percentage. Tineetaaga $2,000,000. Naye ninako mmeka? Ninako $15,000,000. Mbuzaayo 5. Awo gwe nkuwulira osobola okwewola. Era ojja zisasula. Lwaki? Otegedde how to handle your own money. At least you have managed to save 15 million. Kitegeeza olina good money habits. You can save. Otegedde sente zikola zitya. Meaning gwoina discipline with money. Naye ono atalinako yadde 10 mbwagala kwewola. Talina yadde ne ka discipline akamu. Oyo simutegeera. Okitegeera? Kati babagagga bakola batya? Bw'aba amanyi nti bizinesi yeetaaga obukadde 10, 100 million okugiboostinga, at least alinako 8 oba 7 n'agenda n'anonaga 3, what we call other people's money, n'aboostinga bizinesi ye. Olwo n'alina discipline ekimuleetera okusavinga $7,000,000. Okiyita kitono. He can handle his own money. Ne womuweeza abalala era ajja zihandolinga bulungi asasule aleme kwennyika. Than gwe atalinako yadde 10 oli mu kinnyo already you are in a pit. Okitegeera? Omanya betuyita poor mindset. Abantu abalina poor mindset bo balowooza nti eddeeti, kubanga ekisinga oleetera abantu ogenda mu ddeeti bakiyita I want it now. I want it now. Kati tebalina bugumiikiriza nti kantandike n'ekitono kye nnina, kansevinge n'ekitono kye nnina ntandike. Baagala I want it now. Bintu bya mangu. You know, bw'obanga ovugibwa kineeno okyali muto nnyo mu bya ssente. I want it now. Nga gw'olina ekintu kigamba pam. Kati. Nga oba tolina option, you don't have cash to pay. Wakiri weewola. You take a loan. You want it now. Kitegeera? So, twegendereze nnyo. Si kirungi nga nsummarizing. Si kirungi kusaba looni nga tolina wotandikira. N'osaba ng'oli ku zero capital oyagala genda kusaba looni. Bw'onoogenda ku zero capital osabe looni oba ojja ffa ataaka ne situresi. Kubanga oledde oli mu kinnya. Ate bakongere looni bakuwadde enkumbi eyongera okusima odde wansi. Okitegeera? Looni zeetaaga abantu nga bategedde bino bamaze okufuna financial discipline, bamaze okuhandolinga ssente zaabwe, then bajja kusobola okuhandolinga ez'abalala ze babawadde bazeeyambise. Already aba alinako percentage ennene n'agenda n'afuna percentage entono emuboostinge asobole okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Ate era abeera ne plan kye tuyita planning. Kati gobeera ne poor planning, bano baba ne plan ennungi. Planning. What is planning? Planning is to capture tomorrow today. Olw'enkya ndukapucaringa leero. Mmwe abasinga mulowooza mbu mujja kubikapucaringa tomorrow. But tomorrow is a myth. Teri lunaku lwe bayita lwanca. Okitegeera? There is no day called tomorrow. Teruliyo. Era abasinga mukola kye tuyita procrastination. Nga muwoza njabikola enkya. Kasita enkya lunaku. Era omuntu bw'atyo nze mmanya alina financial discipline. Okitegeera? Kasita ojuliriza olw'enkya. Tomorrow, I will do it tomorrow. It is what we call procrastination. Ng'ebintu obyongerayo. Buli kaseera oyongerayo. You procrastinate things. Okitegeera? Ng'owooza tomorrow. There is no day called tomorrow. Enkya teruliyo. Kati ffe mu planning tugamba planning kitegeeza ki? Okay. Planning is to capture ekyo kye muyita tomorrow. Today. Lwaki? Kuba ffe tukimanyi enkya teruliyo, tewali lunaku lwe bayita lwanca.
buli kyenkola nkikola kati. Everything I plan it today. Olw'enkya nenduka kuchalinga kati kuba nkimanyi nti enkya teruliyo. Lwaki? Enkya tomorrow muyita tomorrow. Kati tomorrow bw'anajja n'omubuuza wamma are you tomorrow? Kubanga leero akumeka. Leero lwa 2. Yes. Kakati enkya lwa Lwokusatu tuyita tomorrow. Kati tomorrow ye Lwokusatu olunajja ne tulugamba are you tomorrow? Lugenda tugamba don't be siremyamu today. Ndi today. Okitegera? Kati ate today bw'anajja today ye Lwokubiri. Enkya nga tumaze ofuna Olwokusatu lwe muyita tomorrow. Olw'enkya ne tumala tuluyita today. So ne tumala tuluyita tomorrow. Tubako ekizibu. Okitegera? So meaning is ennaku they are just a myth. You know, myth kye kintu ekiri awo nga mulowooza kituufu nga si kituufu. It is something you think is true nga mukiyita mazima, but it's not true. Kati zino ennaku beera buli kimu kigamba tomorrow nja bikola enkya. Enkya teruliyo era enkya lugenda kutuuka lukugambe nze ndi today. Bw'oluyita tomorrow luyinza okukuvuma. Lujja kugamba nze ndi today. Kati ate n'enkya ne lugamba kale nja bikola tomorrow era ne tomorrow atuuke lugambe am today. Kati leero lwaleero enkya lujja kuba past. You know, these days are just a myth. Do not work on days. Tokolera ku nnaku. Kola ekintu ky'ong'okola kati ng'okimanyi enkya toliiwo kubanga n'enkya osobola okufa n'ogenda. So buli kyokola kikole mu bwangu. Buli kyokola kikole leero. Today. That is what we call planning. Yes. So olina okupulaninga nga tonafuna loan n'omanya nti loan eno singa entuulamu singa bitambula nga bwe ne bitatambula bulungi nga bwe mbibaze ngenda kukola ntya kye tuyita planning. Kati abasinga mulina poor planning. Ogenda bugenzi nagalale ng'ojjayo loan tomanyi na kiddako nga batandika okukubanja nga ozirika bera kikobeera ozirika biki wagenze nokimanyi. So plan kyova olina okuba nga olina other ventures ezireeta in case kino kiganye kino kijja kuzannyawo bwe bati bakola. So bye for today. Tujja kulaba ate olundi.